Adamu yabanga awo mwedeni Katonda najja ne boogera naye ne bagasimbagana olwo empewo oba ogikoze lubaalo oba omukoze kati nga mukkanya muwuliziganya na kimu nga bwagamba nti ala ntogenda eyo togenda kati kwe kukola omwami wo nga ne bw'omugamba tojambala nti abakazi batufuga bw'oba nzaaliddwa n'omulongo nga kyewalula oba kitonde era nakyo ogenda we mukigabulira katugeze mu muti omuvule oba kirundu obwennyinyi n'ofukamira awo n'otegeeza nti waswa muganda wange ngenda kufumbirwa nkuyise kati timba ajja kubaayo ng'omugabudde ebibye amagi n'ebiki tajja kujja naye kati gwe tomugamba ojja kumulabiraawo ngazze awali omukolo gyebiri abantu babirabyeko bajja kuleeta comments awo ojja kuzira abantu babirabyeko ku mikolo mba muli awo omusota nga guyingidde bakuba omusota twamukubye esimu tumugamba munange oli mulongo ogenda kukola mukolo naye wamaze okusumula ebyo byambwa enkuba yatonnya twamala kwegayirira oli akugambye nti nze olaba nze mbadde n'omwami wange ebbanga ddene nti naye tewali kitambula buli gwenfumbirwa yayavuwala buli gye ŋŋenda gye bitabuka nze omwami wange namusanga ali bulungi naye kati aba yadde emabega kati z'empewo z'ozimanyi ezizaala omwana oyo ezimuleze ezamuwangamu omuzimu ogwatulidde mu ye z'ozimanyi awo wali akakuniza akamanyi nti n'osinkana abantu nga bagenda kuwasa gana katugeze bagenda kubeeragana naye obufumbo butabuke wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawaweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale nyongero baniriza ku mukutu gwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ko yeneje musinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nyumwe bayiri ddala tukyagenda mu maaso n'okubanga ate naffe tubaweereza mu ngeri emu oba endala naye sofa kintu kitambulira ddala bulungi nnyo mwena gye musinziira emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mu mawanga ag'enjawulo nyinza obutasobola kugamenya naye mwenna bankuba kyeyo gye muli mwenna oba oli Saudi oba oli Dubai oba oli Turkey oba oli Bahrain oba oli Oman oba oli India mwenna bannayuganda gye musinziira nammwe abali mu Europe n'abali mu America n'abali mu South America nali simanyi nti Uganda ne Brazil gye muli naye waliwo jjuza omukyala eyankubira nga ali Brazil naŋŋanze eno gye nkubira ekyeyo waliwo bankubira nga muli mu Asia eyo Japan abali South Korea musajja wange Puzzle nange kansubira ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana naffe wetuli Uganda tutetenkanya tupanga kino na kiri okulaba nga obulamu ate bugendera ddala mu maaso ndina musajja wange Kalondozi wetuli wano okulaba nga embeera oba oli awo tugikyusaamuko musajja wange Kalondozi ono mbeera naye okulaba nga ate obulamu muvubuka muto naye atubuusa ebintu bingi okumanya tekuggwayo ate okumanya tekuliiko myaka wali omukwano gwange omu gwe nali ŋŋamba ne mugamba nnyinza okuba mu myaka gye ndimu ne mugamba naye nga bye mmanyi oba mu nsi bingi so okumanya tekuli ku myaka okumanya tekuli ku yamaze ebbanga ki ku nsi ndowooza okumanya kuli nnyo ku muntu yeefaako atya okunoonyereza kubanga n'abaatusooka ku nsi kuno baatulimba ebintu bingi olaba twakula tuyimba nti ow'amaaso ameeru w'okumukombooti ow'amaaso ameeru w'okumukombooti naye nga jjajjawo kye yayimba ne kitawo kye yayimba ne mamawo kye yayimba naawe kyoyimba naye nga ddala ebigambo bye bayimba muliyimba twakula batugamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba kyenemu okutegeera eriiso ly'omukulu liraba waddugala
eriiso ly'omukulu liraba waddugala like olubanga lugoye eriiso ly'omukulu liraba waddugala awali olugoye awali style omukulu alaba nsobi omukulu amala okukutegeka buli wokola ekirungi asirikira muli era wetegereze nnyo abaana b'ozaala mulaba ng'omwana akola bulungi wasirikira muli kyakola oyo yenze naye buli wakola ensobi ng'ogyeyo akaswanyi ndako olugalo luli nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba bwe baatugamba era kwe twakulira kakati nze nkugamba nti eriiso ly'omukulu liraba waddugala kati engeri ebbiri njagala olabe olubiwo lutuufu kati kiri kyetwogeddeko ekitandika nkisoomooze n'ekyanga okisoomooze awaddugala we wakuliiso waneeno ewa eno gundi emunye ya black emunye nzirugavu ate si nzirugavu ssebo naawe obadde otya ki ekiraba ku liiso ogamba eriiso lina liraba tunulira kamera yekulaga eriiso ekiraba ku kamera yemunyu ya kamera eyo lyeriiso lyayo kati naffe ku liiso lyaffe kuno si kamugole kyekitundu ekiddugavu ekiraba ku liiso yemunyu emunyu era mweri si kabulaaka abazungu balina ndowooza kabbulu akaffe woketegereza weekali si weewala akakati kale katugendera awo kati eriiso ly'omukulu awaddugala yewakola ki awo wenyini weyogedde kate omuto yetaba nawo y'omuto tabawona waddugala otegedde bulungi oba tugende mpolampola alandi tugende eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ndaga awaddugala ku liiso ly'omukulu omuto waatalina kati gwogamba kirina kuba kitya liraba waddugala eriiso ly'omukulu liraba waddugala omukulu alaba nsobi ge makulu ag'olugero omukulu kiringa bw'olaba abaganda nkoba za mbogo ze zigijja mu bunnya naye tugira era tuluwandiika bwe tutyo ennaku zino tugamba bwe tuti nti nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya so engero ezimu baazikyamya abawandiisi naye nga bo abaazigera zaali ntuufu naye nga abawandiisi baazikyusa ne bazikyamya kiringa bw'olaba nti erinnya lyali ndigwa bwendigwa oluwanga muluzangawa kapeeka okwaffe naye ne bakyusa ennya nefuuka ndugwa naye nga lyali ndigwa amannya mangi agajja gakyuka olw'emirembe n'abantu baffe abatuwasizzaamu ne betuwangadde nabo so nze nkugamba nti era kano nkawadde bannange bonna abagezi abakulu bwe naaba ndi corrected era nja kujja wano ngambye nti weebale kunnyonnyola naye nkugambye engero ziri bbiri eriiso ly'omukulu awaddugala bakola ki ndaga ku liiso wa waddugala kubanga engero ziba n'amakulu ga mirundi ebiri amakulu ag'okungulu nga bwe luli n'amakulu ag'ebuziba nga bwe ekigendererwa ky'olugero okulugera bagenderera ki kinga bw'olaba nti olugero nkoba za mbogo ze zigijja mu bunnya amakulu ag'okungulu tunulira embogo bw'esalibwaka eddiba basalamu enkoba era enkoba ezo eziyamba embogo eyo okugijja mu bunnya ng'egudde mu buya wansi mu bunnya obwo weegwayo era yeteekeddwa okusikibwayo enkoba ezo enkoba z'embogo ze zigijja mu bunnya so si zejja zokka mu bunnya kadde zejja zokka mu bunnya nga ziragawa nga zitwala ki kinakuba kitya nkoba za mbogo ze zigijja mu bunnya enkoba z'embogo zino bwegwayo ng'eyiggibwa oba ng'egudde mu bunnya zino enkoba zennyini zetwataddeyo nga tutega ze ziyambako mu kusitulayo embogo eyo wansi mu bunnya kubanga ensolo ezimu tebazifumisa mafumu nga baziyigga bazitega binnya bazitega bigu bazitega biki masuka manduso kwegamba emitego mingi kati nze nkugamba nti eriiso ly'omukulu liraba waddugala oba waddugala weriraba eriiso ly'omukulu awaddugala weriraba so badde ndi mu priyambe ekubuulira nti si buli mukulu nti ayogera bituufu olaba bakulu bangi aboogera ebikyamu nga baatuwa byankuwadde ekyokulabirako ow'amaaso ameeru w'okomukombooti twakula tuyimba olwo ebintu bingi kiringa bwolaba oluwaliro osanga omuntu nga mukulu naye nga yalowooza bamalayika kyaluganda nga yeematiza nti malayika kyaluganda tokiraba kubanga mu luzungu aba angels mu luganda nabeera ki malayika ate mu luswayiri ate mu luswayiri mu luswayiri abeera malayika mu luganda gaba mayembe genda eri nedda genda nedda
kalondoozi nedda Oganje leero. nedda bannange nkisazaamu nedda tekiri leero aganye leero alani aganye bulijjo mutegeka bulungi naye leero agambye nedda teesa tuwulire mbuno ki nkugambye mu luzungu angels era mu angels mulimu ennungi n'enki n'embisi bwe kiri nga ne spirits olina evil spirits ne holy spirits kati nze nkugambye nti mu luswayiri angels babeera bamaki bamalayika mu luganda gaba mayembe gwe n'ongamba ate mu luganda babayita bamalayika the angels kasoke ngogolinge wano kwa swahili kwali sia oyinawo swahili egwe ensi gye tulimu jengo era nabagamba baganda bange ebyomwoyo bizibu nnyo bw'obanga tobitegeera birekera ababitegeera uliriza Swahili word for angels is pembe ukitegedde related translations include kona for kona amoja angel and mwelekoe hey katika nkubuuze ekibuuzo ono yayimba n'agamba nti malaika nakupenda malaika yayimba ki yayimba nti malaika nakupenda malaika yali awana muntu enti kinti ali ki yali awana muntu nti ali ki oba alinga malaika era agamba my angel my angel ekigambo kati mu nnimi waliwo ebigambo bingi kiringa bulaba mu Luganda wano naye ojja kwevumya ku tikitoko nedda malaika kigambo kya Luswahili tobuzabuza bantu si kya Luganda ekyo si kya Luganda ugambye pembe ekyo pembe nakakiwulira kiyinza okuba kigambo ojja kuleeta okukubira mwami Sali Damascus wano mukubire ku mwami Sali mukubire ku mwami Sali kirungi mukubire ku mwami Sali mumanyi mwami Sali musajja mumanyi mukubireko ate kijja natuyamba nnyo mwami Sali Damascus mukubireko mubuuze nti malayika kya lulimi ki omukozesa ensobi ku mpewo nga tasobola kumuggyako awatisi tujja katebamu nze kasita mmanya kubanga nze kyensinga okumanya ekigambo malayika nti kyaki oba mwami Kafeero Kafeero kubira Kafeero mumanyi Kafeero mumanyi Kafeero mukubire gambye omufunye Kafeero munoonye mwami Kafeero bannange naawe nno oyagala kukola kikutabula ggwanga kunkwata bujega kifuuse controversial nze eri ebintu bimu byesobola kukkiriza nti siya abasajja abamanyi olulimi Oluganda bangi bwe bali abasobola okuinterpreting basobola okutranslatinga bangi kinoonyereza nogamba kubira mwami Sali soko kubira mwami Sali ako kajja kuleeta obuzibu kuba kyemmanyi abantu bajja kukaayana ninga nze kugamba malayika si kyafe akyali kwa another line mwami Sali Katonda tukoze bubi nnyo naye bw'anaaba atudde agenda kunziira atera okunziira wavunaanyizibwa twengere mu maaso akoko tukatadde ku waiting ku Holland bakayita Holland ku Holland ndinga nze ndi mukakafu nti amazima gali nti mu Luganda malayika tetukiyina ekyo kigambo kisake nga bw'owulira minzaani nakyo si kyaffe ebigambo bingi minzaani bakiddawo akimanyi eki nti malayika ate bakiddawo musomesa ndi musomesa kiddawo zimusomesa nze ndi musomesa balimi so asobola okubanga akimanyi asobola okubanga takimanyi so mukubireko by the way oba mamba tefa ttama asobola okugira asobola okugezaagezaako tomanyi oba okubira waguma kisuule omanyi wasimba waguma kisuule mumanyi mu lulimi mumanyi mukugu waguma kisuule mumanyi mukugu mwekyo mu nsonga eyo mumanyi so mukubireko wano eno wadde ng'obudde butulidde mukuwe namba naye nga waguma omumanyi bulungi waguma kisuule teriyinza kumukola ki teriyinza kumu kubanga nze eri 0754 kendayo mwami Sali oba nsobola omufuna
Mami sali. Ngale medde kula. Ate ne Dr. Sam Kaziwe gwali. Avuddeko ku mpewo. Dr. akwata. Dr. Luganda alumanyi oba amanyi. Dr. Sam Kaziwe. Tamanyi byabo. Dr. amanyi naawe tomuzanyirako Dr. amanyi Oluganda. Dr. Sam Kaziwe amanyi Oluganda. Mukubire. Kati mukubire wano. Dr. Sam Kaziwe. Ekikulu waliwo anankubira nnemeddeko. Mujjeeko. Waliwo anankubira alemeddeko. Okay. Nange. Sebwa pozinze dda. Oba tuli ku mulamu. Tukyali ku mulamwa. Bantu balina okulaba enkaayana bwe ziwedde. Dr. Kaziwe. Enamba wuno. 7 ekikulu waliwo ankubira ate saagala ategeere nti kati kuba 752 0752 oyo mumanyi 0752 63 34 05 tiulina nodine omuyina ne musimu kamubuuzeeko bwankakasa Dokta oli osibye otya ssebo? Bampita Land Cruise ssebo. Bampita Land Cruise. Dokta nina akabuuzo katono nnyo mu dakiika emu. Waliwo we mbadde nsoma ne baŋŋamba mbu ekigambo malayika si kya Luganda. Is it true? Si kya Luganda. Si kya Luganda? Kiva mu Luswayiri. Mukama. Kati malayika bamuyita batya mu Luganda? Kati malayika twamuyina nga abazungu tebanajja. Ai, neyanziza mmaze mpaka. Mama. Nvaako nze. N'okunvaako nvaako. Dr. Kaziwe waba yagambye. Dr. Kaziwe waba yagambye. Nkitadde. Nenno nango bado tuteno zipira. Onkanze oba obisomye bwe byosomye pembe. Ngambye yiyi. Akuzaje ata abijiwe. Okay. Hey. Nedda. This can't be. Malaika nakupe tekibanga yo mu Luganda. Era n'omala ogenda katuuti n'oyogera ebigamba awo n'ogamba naye ekigambo agugema yembe bayinza okukutabukira. Mwami saliwo naakubye. Taata wange. Hello. Oli otya mwami sali? Ona Land Cruise wano. Mwami sali mbadde n'okukaaya naate gwe tatange gwa mmala empaka. Bagamba gw'omala. Gw'omala empaka. Gw'omala, omala. Gwe omala empaka. Omusajja ankaayanyiza nga mugamba. Ani? Omwami Kalondoozi. Yankaayanyiza nga mugamba mbuno ekigambo malayika kya Luganda nga ngamba mbu ekigambo malayika si kya Luganda. Luswayiri. Wangi? Luswayiri. Mwami sali bagenda kundya sente zange. Luswayiri, toyina sente. Kati kale. Sinze nkukubidde. Yes sebo. Kya Luswayiri. Kati malayika bamuyita batya mu Luganda? Ani? Malayika bamuyita batya, enjo bamuyita batya mu Luganda? Tetulina malayika translation ndala yonna kiringa bw'olaba essaati kya Lungereza ne malayika kya Luswayiri kiri kyaleetebwanga bwe kyajja. Anange. Kyaleetebwanga bwe kyajja essaati ye is a shirt, sekabuzoba is a shock absorber, ebigambo ebimu byajjanga bwe byatuuka wano. Mama nyabo. Bandidde. Malayika Luswayiri. Bawulira kumbe Luswayiri. Paka Luswayiri. Paka? Nga bwe nagamba nti twavudde wano mpaka gundi. Ekigambo mpaka kya Luswayiri. Mu Luganda tugaa nti okutuuka lwe twatuuse egindi. Yoga nga tuli gindi. Luswayiri kwongera paka. Neyanziza nnyo ssebo. Bakolidde. Bandidde. Ndeka. Kakati kale mukumba ombo kwangu lwaki nkugamba nti gema kati nze kanzire ku kyange lwaki nkugamba nti gema yembe kubanga mu setup ya Katonda
emirimu malayika gye yandikoze balinga bamuyita amayembe gye gigakola wane waffe kati kyavula kugamba nti ge mayembe kubanga ne mu bayibuli mwekiri ndoza bayibuli ya 7:5-9 mwekiri baye teboogera nnyo ku mayembe nti gano agabeera ku mutwe era bakulaga wano kankulage mu zabbuli ye7:5 tukebere bulungi olina bayibuli ku simu kebera ku simu yo nkulage nti amayembe mwekiri ne bamalayika byombi mwebiri mu bayibuli naye era bakulaga nti mwekiri nga bwe nkugambye nti waliwo amayembe agabatuukirivu nze nno gwoliko nakkiriza dda nakkiriza dda ekyamayembe kye sinakkiriza amayembe enjo omuyita amayembe kisobadde sinakkiriza naye kiri kyembadde nkaana nti malayika si kya Luganda ekyo kiwedde malayika si kya Luganda buuza kubatulaba kale abatulaba bannange tubaaniriza nnyo mwebale kujja naako tukayize mu ddakiika ezo zibadde eza wattuuyo kati ebigambo bingi wano twabifuula bya Luganda naye nga si bya Luganda kubanga Oluganda lugatta obuwangwa bungi so tuli muntu ajja kujja kugambye nti njogera lwe Luganda ennyo tumubuuza ovaawa oli Musese oli waawa oli Munnabuddu oli waawa kati gyava bye bigambo byayogera ojja kusanga ebigambo ebimu nga biva na mu Lunnalwanda naye nga tubyogera wano ng'ebyoluganda so Oluganda lugatta bingi nakugamba ne gye bwayita eyo nti Buganda nsi si ggwanga limu Buganda egatta amawanga mangi nsi egatta amawanga amangi so byebyo tubaaniriza nnyo bannaffe twagala okubeebaza abatuyambyeko okuwangula awaadi eya the most vibrant MC ow'omwaka guno 2025 Wow. Tuline Mr. Kalondozi mwogezi wa ku mikolo ate ng'era musomesa mu lulimi Oluganda. Wasomesa Oluganda? Osomesa Oluganda? Mu masomero? Mu masomero mu secondary. Walogenda badde nkaana naye. Nakasigirwa ziri mmeka? Nakasigirwa ziri nga 9. Nezisukkamu. Nakasigirwa endazi? Nakasigirwa tusookere ku z'obuntu. Nakasigirwa ez'obuntu nazo zaawulwamu ebiti. Ez'obuntu ez'emala n'eziteemala. Tugenda mu nakasigirwa enkozi. Nakasigirwa ezikolebwako. Ezikolebwako obutereevu n'ezikolebwako oluvannyuma. Nakasigirwa ez'obwannannyini. Nakasigirwa endazi. Nakasigirwa nakasiba zesembayo. Nakasigirwa entabaluganda. Entabaluganda enkozi, entabaluganda ezikolebwako. So nyingi zakazisukka 9. Nakasigirwa ziringa mweka? Nakasigirwa ziringa 9 n'omusobyo zakaziwere 10 naye nga mu luzungu zabeta pronouns zino zi she he it obugambo mu luzungu butono mu Luganda nyingi zisukka 9. Nakasigirwa enkakasi enzigumizi ezo zinyo nyini ddala nyingi abamu baba bawandiika ebitabo bazimalayo ate abalala tebazimalaayo kubanga ni nakasigirwa so nakasigirwa ziwera ziringa 10 ziringa 10. Musomesa nze mulina ebisigadde munaagamba nti ate Alan Cruz omwami ono Kalondozi gyatambula n'emirimu gyakola naddala mu kwogeera emikolo alaba ensobi nnyingi oba alabye ebintu bingi nga nange mweyambisa okulaba nga neeyongerako okumanya naddala mu nsonga z'amaka okuvuga amaka era lumu twali tugambyeko abantu oba tulina obudde leero lwaki bajjajjaffe edda baafunanga abakyala bangi abakyala bangi n'amanya gaabwe oba gwe waŋŋamba ne ku bakyala ebika by'abakyala gwe wabiŋŋamba amanya gaabwe so si ebika mpozi ng'oli yagamba ebika nti omunene omutono alina amanya gaabwe ge wampa amanya ki amanya kati omukyala asooka omukulu tumuyita Kaddulubaale Kabejja Nassaza Kabejja Kabejja bakyala batambulira mitendera kuva kwa sopa ku 10 Kaddulubaale Kaddulubaale Kabejja Nassaza Musubika Muwanika Musenero Muyiya abamulowooza Mubugumya tulinamu bali 10 bali 10 ngenda kugajjukira amanya nga tugakola naye abaganda kati Mubugumya bakola ki ndiwuzo omulimu gwe kati omanyi omusajja bw'awasa omukyala asooka obufuka buvunaanyizibwa oba Kaddulubaale omusajja yabugaba nti gwe mukazi omukulu. Kaddulubaale ye mukyala abeera omuddu wa lubaale omukulu mu nju omwo kyovula nti bw'owasa omukazi olina emikolo gy'olina okukola okumunyweza mu maka ng'akulembera banne obwakabaka bwe oba obuyinza bwe abwambale. Kaddulubaale totandika kiva mu kubeera ebintu ebyo oba olina waliwo by'olina okumuwa
waliwo by'olina okumuwa okumugulira bisitule obuyinza bw'alina yeeyoleke mu bufumbo buno n'amaanyi ge akugaggawaze akufumbire akukolerere akuyambeko okusobola naawe okwesitula ng'omusajja. So Kaddulubaale yaba omukyalo omukulu mu bakazi bonna ye muddu wa Lubaale asookera ddala bakati naawe obanga Lubaale oba wakukola gw'omusajja obanga Lubaale so yakulembera bali abakyala bonna. Era waliwo Ssekabaka ndowooza yali Ssekabaka Daudi Chwa bwe yali awayira omukyala ndowooza yali Drusilla Namaganda. Kitaawe wa Drusilla Namaganda yagaana erinnya erya Kaddulubaale kuba Kaddulubaale yaba omukyalo omukulu embuga agamba nedda nze nedda tisijja kukikkiriza ekyo. Kati mu kukigaana ekyo ekyokutuuma muwala we Kaddulubaale baanoonya erinnya kati Chwa n'anoonya erinnya eryabamu ku bajjajjaabe kati alinayo jjajjaawe Naabagereka Nabuuso erinnya gye yalijja n'alikookera ku Drusilla Namaganda n'afuuka Naabagereka Drusilla Namaganda litandikira ku ye mukyala wa Chwa owokubiri. So yabanga Kaddulubaale omukazi omukulu mu lujja abeera Kaddulubaale yaba omuddu wa Lubaale omukulu akulembera abana abalala bonna abeera muddu w'omukulu gwe nga gubanga Lubaale gwe nga gw'omwami bakukolerera bukolerezi bakukola bukozi kubanga nga Lubaale bw'ataggwayo n'omusajja taggwayo omukola leero n'omukola enkya n'omuddamu luli n'omuddamu what is ekyogamba okukola leero okukola empewo okukola Lubaale okukola omuntu kitegeeza kutuukiriza buvunaanyi kumunoonya okukola Lubaale kuba kumunoonya okukola omuntu kuba kumunoonya omusajja omunoonyamu obwakabaka bwe omukolerera sikitegedde Abaganda bakiyita kukola Lubaale kwe kunoonya Lubaale wo n'akwewangamu ne mutuuka ekiseera nga mwogera kimu nga ne bw'aba ayogera omuwulira bino by'owulira nti Adamu yabanga awo mu Edeni Katonda najja ne boogera naye ne bagasimbagana olwo empewo oba ogikoze Lubaale oba omukoze kati nga mukkanya muwuliziganya na kimu nga bwagamba nti Alan togenda eyo togenda kati kwe kukola omwami wo nga ne bw'omugamba tojambala omanyi nti abakazi batufuga saba omukyalo oyambala essaati kati mpulidde ebibaddewo naye sigenda byogerako oyambala essaati omukyala nagamba gijjeemu naye nga gwe wagiguze nga gwe ogambe n'essaati bwenjambala mbase gijjeemu. Jose assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So okukola Lubaale kwegamba limu emitendera mingi ekisooka omutendera ogusooka batugenze mu kye bayita okusamira okukolera ddala Lubaale omumalayo nti osooka kumunoonya ku ttale osamira nze sinaba kusamira naye ntegeera ebyemyewe nakugamba tuli basatu waliwo abaana ba Katonda waliwo abalangira waliwo abaddu ba Katonda kati nze nyiza okuba nga ndi mulangira nga seetaka kwetolola eyo yonna nga wendi sobola obbiko oba siki nga baabinkolera simanyi abakulu bali eyo twavaayoko omulundi guli abalokolere ne mbalekeramu akaganya kaabwe nabo bampe ku mikolo kyenva nziza olwaleero kubanga si buli muntu nti bino abitegeera Alan naye ate akadde kokka kalibeera omujulizi kubanga Bayibuli egamba nti siwakanenga naawe kubanga gw'oli muntu nze ndi mwoyo mu byolengeza amaaso nze mbirengerera mu maaso sijja kuwakana n'abantu naye akadde kokka kajja tuwulira amazima bwe mbanga byenkugamba golooza malayika kya Luganda bwe ngolooza amayembe kibi then gwaliko obuzibu amayembe si kibi ani yagamba kibi wabula galimu emitendera nti mulimu amayembe agakifaalu g'amayembe amabi olwo n'amayembe amatuufu mwekiri mu Bayibuli kankikule wano mu Zabbuli na buli muntu afuuka empewo kubanga ffe tubyawulamu ebika nti kakati ono jjembe kino ono Lubaale ono Simanya Musambwa ono ki naye ye Katonda kabiwanga gyonna agiyita myoyo ye Katonda kagiwanga byonna abiyita ki myoyo. Nsomera wano mu Zabbuli 75 otegere nti ebintu bino tubyogera with guesswork naye ffe tuli basomi abeetegereza tomala gava eri kubuulira abantu bintu ng'ate abantu bonna bawaddeyo obudde bwabwe n'edata waabwe banoonyereza 75 ndowooza nsomera wano otandikira ku mwenda okirire wansi omanyi Oluganda kyemmanyi oyagadde kundabisa nga nsoma kulabisa Zabbuli tetwaze nga tubiteesezza naye nze n'abuuliranga emirembe gyonna n'ayimbanga okutendereza Katonda wa Yakobo 10 n'egamba era n'amayembe gonna ag'ababi n'agazi wano waliwo akansiikiriza n'agazikirizanga akantu kansiikiriza wano katuzikiriza kano simanyi lwaki kali wano naye okay simanyi lwaki weekali naye kale kikyo
era n'amayembe Zabbuli ey'ensanvu mu ebbiri. Tekati bannaye. Owenga kabaka emisango gyo ayi katukendeeze wano. Era owenga katukendeeze wano esumbe bulungi. Okay. 10 egamba era n'amayembe gonna agababi galizikirizibwa naye amayembe gabaki g'abatuukirivu ganaagulumizibwanga. So bano kanko ekyokulabirako ekyabannaffe bano abaafa nga bookeddwa abajulizi. So abazungu babatwala nga amayembe agabatuukirivu gagulumizibwa buli mwaka buli kasi tubayitamu n'okubasabiramu kubanga amayembe gaabwe emyoyo gyabwe giri mu klasi y'amayembe kubajjukira amayembe go malwanyi kati bo batulwanirira batusabira batukolerera mu nsi eri ey'emyoyo okutweyimirira mu maaso ga Katonda so gaba amayembe kyokka nga ate ye Lubaale akola birala kyokka nga ate ye emisangwa gyo n'emisangwa gyaliwo gyo mu butonzi gyo gyaliwo yatonda nagyo wabula gana amayembe yagatonda butonzi yagatonda butonzi geyubula kuva mu bantu nakyo kulaba amayembe gonna galina amannya gaffe amayembe gonna nti ono kiwanuka ono bonna bakulaga baali baki baali bantu naye naagagulumiza agababi agabatuukirivu naagagulumiza agababi naagazikirizanga. So it is very simple logic. Ebintu mwe ebiri mu Bayibuli byonna mwe ebiri kati ebintu byoga okay tutandikire wano olina ekintu kyogambye n'ogamba mbu bw'owasa omukyala olina okukola otya? Omukyala bw'omuwasa oteekeddwa okusitula obuyinza obumulimu. Si buli mukyala naye abakyala bonna kiteekeddwa. Si buli mukyala nti bw'otasitula obuyinza bumulimu anaakukosa naye ekyamagezi gw'okuzuula amaanyi agali mu mukazi wo ng'omuwasizza. Naye oba tunakola mukolo guli eri ogw'okwanjulwa ewaabwe wabula bw'ozuula omukazi obanga mumaze okukola omukolo gw'okwanjula oteekeddwa okubaako byokola kibayita okuwasa omukazi mu nnono wakadde Olubaale ekyokuwasa omukazi mu nnono. Yes. Nyonnyola step y'okuwasa and olaba ensangi zino like abantu balabye nnyo trending couples trending couple trending couple yeriwa abantu ne bakola emikolo buli omu n'agamba nti kino kibaddewo era omukolo tugusiimye naye oli n'agamba baali tebannakola mikolo nga tebaawukana bwe baakola emikolo ne baawukana. Yes. Baali tebannayanjula nga bali bulungi baatwala emyaka 10 bwe baakoze emikolo baatuteyo omwezi gumu ne bitabuka. Ngenda kagenda kansooke nkubulire kumanya gano kadde Olubaale yasooka ne kuddako Kabejja ne kuddako Nassaza ne kuddako Musenero ne kuddako Mukuuma ne kuddako Muwanika ne kuddako Musubika ne kuddako Mukebezi ne kuddako Mubugumya ne wasembayo Muyiiya Mulowooza be bakyale 10 ab'Omuganda. So n'owasa omuntu ne bitabuka nenga wano wabadde girlfriend wo bibadde bitambula bulungi. Ng'ekibuzo kiri ki? Ekibuzo kyange kiri nti tutandike kukwanjula tutandike ku mikolo egyaffe egya culture. Lwaki abantu bakola emikolo lwe baawukana? Kakati abantu butamanya nti omukazi ayanjulwa emirundi 2 oba ayanjula emirundi 2 mu lujja lumu. Ekisooka asobola osooka n'akwanjula mu bantu be abalya mmere noweetikka ebintu ne mukola meetings nga muzikola bulijjo n'okwata byokutte omulya mmere tata n'akusaba omutwalo gwe n'akugamba nti njagala tanka njagala TV njagala mmotoka n'ogimuwa n'abeera mumativu n'akuggyako lo mukiyita lo n'akuggyako ennooma nga takulinaako buzibu oyo yaawedde okusasulwa. Ekibuuzo ekiddako omaze okuwa abalya mmere ebyabwe bo bali abatalya mmere bo bawadde ebyabwe kibayita okwanjula okwokubiri kubayita okuwasa omukazi mu nnono. Kati omukazi bw'omala omusasula ewaabwe mu balya mmere era buvunaanyizibwa bwo okubeera omugezigezi okukimanya omukazi mmuzuulamu ntya nsitula nti obuyinza bwe asobola okukolagana wamu nange tubeere nga tukkaanya ng'ajja kufumba watali kunoba. Ogwo nagwo omukolo gwakubiri guli gwe tugutegedde bulungi nti gulina prosesi yaagwo ojja kugenda okyale ewasenga mugende mu maaso ga taata abasabe byayagala mu biweeyo abawe emikisa gy'abalya mmere mugende ne byonna byabawadde abikwasizza mpewo.
kati zempewo zo zimanyi ezizaala omwana oyo ezimuleze ezamuwangamu omuzimu ogwatulidde mu zo zimanyi awo wali akakuniza ak'amaanyi nti n'osinkana abantu nga bagenda kuwasa gana katugeze bagenda kubeera gana naye obufumbo obutabuke balima kuba na mirembe oli akugambye nti nze olaba nze mbadde n'omwami wange ebbanga ddene nti naye tewali kitambula buli gwe nfumbirwa yayavuwala buli gye ŋŋenda gye bitabuka nze omwami wange namusanga ali bulungi naye kati aba yadde emabega nze waliwo omuwala eyambuulirako nanga kalondozi gwe tomanyi nasanga omusajja ng'alina ssente ze namusanga alina ssente nayingira nkimanyi ndi mukyala wakubiri naye gwe ebintu byatabuka yankolera bizinensi yankolera amaduuka ana bwenjogera leero nina limu ate nalyo nsigaza kaguwa eyalinga aba ne bakasitoma nga bajjudde si kyabalina nga bwakugamba naye nga kivaawa omukyalo oyo yaŋŋamba ebigambo bino ekyomusa teyalina muganda nno teyali muganda nambuulira ebigambo nemugamba nti ogenda kubaako kyokola okuvola yakikola oba oli awo ebintu byamutereerera naye nga kyekikolebwa awe tugenda bw'omala okukwata engoye n'oziwaayo n'okwata omutwalo n'oguwaayo ogunaatwala omuwala n'otwala ebita by'omwenge n'obiwaayo kakati yakikutwalisa amagezi mangi gwe nga gwe omulenzi okukimanya nti mukyalawo ng'ayingidde mu makaago waliwo omukolo ogukolebwa nga n'omukolo gw'okuyingira enju bwe gubeera omukolo ogwo tuli gutuukako mu maaso awo omukolo gw'okuyingira enju nagwo mukolo kansogere ku kino ekya okuwasa omukazi mu nnono kakati omukazi bwe atuuka ewuwo oteekeddwa buvunaanyizibwa bwe okumugulira oba nga temunnaba kwanjulwa kati omugulira ekibbo oba akabbo n'omugulira akambe kamukazi tatumaama akambe akawaata emmere ewaka n'omugulira ekikooyi olubugo oba gomesi ng'amakulu gaabyo ebyo ateekeddwa okufumba ekijjulo ekibereberye mu makoomu kubanga ozudde empewo ezimulimu oziwanze oziwadde obuyinza bwazo mu makoomu okubeera zinnannyinimu ogula ekibbo oba akabbo n'ogula akambe n'ogula gomesi olubugo oba boarding kisinzira ku ggwanga lye bannaffe bali abanyakitala oba bannaffe aba western oba abannarwanda balina gomesi ezamina ebikooyi ebyabwe biba byeru oluusi bibeera bya kyenvu bya njawulo okusinzira ku mpewo ye kyogula oluusi ojja kwongerako n'ensumbi okusinzira ku kalukya ye kati waba muganda ekibbo akambe eggomesi olubugo oba ekikooyi ebyo omala okubigula kati bw'obireeta obimukwasa gwe ng'omwami obeera omukwasiza obuyinza bwe okubeera nakyala mu maka muno era n'okubeera nannyinimu nga gwe nnyinimu asobole okukola obulungi obwa nannyinimu nga mu maka muno aggumidde empewo ze zisituke zitegere nti olwo atuggulidde ategedde ntulina naffe amaanyi kati tumukolere kubanga omusajja ejjembe lyekkulu epakasi oba kale malayika ye enkulu empakasi ye mukazi gwe gyokerera saba mwenda ng'ogenza okukola ye asigala afukamidde ng'agamba nti afune bw'afuna ajja kubeera mulungi byebiri bye twogeddeko nti abatalina mwoyo oyo be baviirako babbaabwe okusiraana naye omukazi yenna omugezi omwami waafuluma enju gwe ng'odda ku maviivi afune ofune agaggawale mugaggawale alina olina ontegedde bulungi so awo oba omuwadde obuyinza bwe oba obusitudde kati omukazi aba ateekeddwa okukola ekijjulo ekijjulo ekyo kijja kubeeramu emmere yonna ey'omu ttaka kubanga amaanyi gonna ag'ensi geekwese mu ttaka gonna amaanyi ag'ensi gali mu ttaka era abagezaako okusima ku ttaka eyo wansi okugenda ewala ennyo bye basisinkanayo byabakuba encukwe ndowooza baali barasha n'abajamani baasima wansi eyo gye baakoma okugenda ewala nga baagala okuzuula entobo y'ensi bye baasanga wansi byabasukkako obuzibu ate bwe baayambuka waggulu ennyo tebaatuuka byabalema bakulimba waggulu bwe balemererwa okugenda ewala bagenda gye bagenda awo ne balemererwa ne bakomawo nga balaba tabijja kukola kubanga waggulu eyo teri mukka kyekisooka ekyokubiri waggulu eyo waliwo kye bayita gravity n'ebirala bingi bya sayansi besigenda kwogerako nnyo kati nkomawo eno omukyala emmere ey'omu ttaka omuli baluguuki etutumula yonna emmere ey'omu ttaka lumonde bummonde emmere ey'omu ttaka yenna naye muwogo takola nnyo mu nnono zaffe kuba muwogo yajja buzzi teyaliwo mu mmere yaffe wano ennansi yajja buzi baamuleeta luvannyuma nnyo olwa emmere yajja oluvannyuma ennyo naye waliwo emmere eyaffe ey'ennono olaba naye ekitooke kyajja luvannyuma nnyo ekitooke nno kyewuunyisa kyajja luvannyuma nnyo naye emmere y'omuganda ey'ennono kalo
Kalo kaba gundi. Kabaki. Akalo kaba northern. Neno ala nino na. Ne iteso. Ekyo mpakanye. Ekyo mpakanye. Eyoganye. Nedda. Nedda. Sia. Wama Jose akalo kawa. Akalo kaba acholis. Itesos. Abajapadola. Langi. Abadama. Abagunda. That's their staple food eri wabo. Kati goga nedda sebo. Nedda sebo. Positive bado tegeza kaunga ka mugo. Kati kankuyambe manyi ala ni leero. Leero kirizo bagana mwoyo wagenda kubera musanyufu ngo ina byoyize. Kale nyumizo olugerwa nambi n'ekintu. Nyumizo olugerwa nambi n'ekintu. Bazaala abaana baabwe. Anga tabanazaala abaana sebo tobawayiriza. Kale bazze ku nsi. Kati nambi yaradde okufuna First Muganda was kintu. Ate mukyala we. Naafuna mukyala we nambi. Nambi neerabire ki? Yerabire tooke li. Yaddayo kulinona. Jose nambi yaddayo kunona ambati. Obulobwe. Abanange egwe wane tulina abantu baali baba nitoba gambye gwe emmere y'omuganda eno kalo kalo etokera gye luvannyuma naawe tooke n'ekitooke ekisooka wano ndoza kyajja na kintu erinnya ndoza nerabye baliyita malagalya ndoza baliyita nkugambye n'ekitooke kalunsambulira wano okujja ku ttaka lyaffe wano kyasimbibwa wali eri mu Busiro yakijja eri tebyaliwo wano mu Buganda ebimu eyo mmere teyaliwo kalo yemmere yaffe yennono kalo Abaganda in fact abantu bonna abantu kalo ekyo tebakula era nebulwa kalo sitetulya kalo kalo no bo bamanyi ennono zaabwe eyo mmere ya nnono akalo mmere ya nnono kubanga ne mu ngero mweri kati ogamba nti abagerengero bali basiru naye ndowooza ojjukidde bulungi mbulirayo ko awaali ettooke mu ngero z'Abaganda awaali ettooke nga wano waliwo ettooke akalo mu buli nfumo ze twafumanga kalo ke kasooka bana ennimbye anti enfumo ze zino olwatuuka otulabira nga babirayo gundi kalo keereere si mukama wange nkubulira amazima anti labwe bulo awondozo ntegedde bulungi naye leero gamazima gali nti tugenda tweyibula mpolampola mukumanya n'okutegeera so akalo mmere yaffe ya nnono kale ekyo kyonja kitwalanga singa bwenkirese n'enkoko zakuliranga era ku bulo yemmere gye zaalyanga n'enkoko zennyini ku bulo era tozijja ku bulo kati ndowooza tukomewo ndowooza waneeno kati eyo emmere ey'omu ttaka yonna kati ajja kwongerako ku ttooke ajja kwongerako ku gonja n'akalo bw'abanga asobodde kakati eyo emmere ajja kugireeta gonja ajja kuyambako wali mu kugonjoola ensonga ettooka ateekako empogola kubanga empogola zo ziyambako okuwugula ensonga zonna kakati n'aleeta ekijjulo ekyo kijja kubaako kati walire nga tuzzeeko emabega akamba akosa kambe kika kiti kiddugavu oba kyeru kijja kubeera kyeru bw'abanga si nnaalongo bw'abeera nnaalongo bombi bujja kubeera amanyi bwambi bwa ngeri bbiri waliwo akamba kaliko ekiti ekiddugavu n'ak'ekiti ekyeru oba ekiti kale bwekiti nze nkiyise kyeru kati ajja kukozesa kati akambe ka kiti kino nga si nnaalongo bw'abeera nnaalongo bombi nga nebba saalongo ontegedde bulungi akati tusitula ki tusitula bwa nnaalongo obubeera bumulimu obw'ennono kubanga omukazi yenna wadde azadde abalongo wadde tabazadde abeera nnaalongo olw'emikolo gy'akola egimutwala mu kumuyisa mu bwa nnaalongo kyobulaba nti agenda ku ttale akole ki omukazi yenna waba azadde abalongo ne bwaba tabazadde ayitibwa nnaalongo kubanga process gy'ayitamu wano kumuteekateeka kubanga n'obutonde bwe buli obwa Busiro buyitibwa abalongo otegedde bulungi ayina abaana ab'ennono ab'obutonde ne bw'agenda ku ttale aba agenze kukola ki kusika baki balongo ekindowooza obadde okimanyi bulungi ekyo so yabeera ki yabeera nnaalongo kubanga by the way obwa ssaalongo n'obwa nnaalongo bwa butonde
kubanga buli kituliko kiri mu bubiri amatu abiri amaaso abiri ennyindo bbiri emimwa ebiri buli kimu kya bubiri ffe nga ffe buli kimu kya bubiri mu butonde bwaffe kati obwa Nnaalongo ono bwa Ssaalongo bwa nnono mu ffe kati oteekeddwa okumusitulamu amaanyi gali ogobwa Nnaalongo agamulimu kati ku mmere eyo ajja kufumbirako bino ekisooka ezandibadde ng'enva endiirwa ajja kuteekako lweza na bombo era bo bajja okubiryako bokka abantu be bayise mu kijjulo kiri be bajja okulera anti balirya ku kijjulo ekyo aliteekako ng'enva endiirwa ebbombo n'olweza abisako ng'enva endiirwa kuli eri waggulu. Okay, let me get you well. Yes. Ebbombo balirya. Tewali kitaliibwa. Olweza balulya. Sakibanga tekita tewali kitaliibwa. Kati ate ojja kungamba nti obirya naye ng'ate mu mpeke z'omira obirya. Kubanga empeke z'omira lyonna ddagala lya ku ttale. Ekyo ndowooza okimanyi bulungi. So tewali kitaliibwa kasakibanga tekitta. Okay. Tewali kitaliibwa ndizo otegedde bulungi. So n'ebizigo bino bye twesiiga bino byonna bibeeramu ddagala naye ate tubyesiga ne biyingira mu nnyama so tubirya. Olwokuba n'ebintu tekiyita mu kamwa kitegeeza nti tekiriibwa bingi ebiriibwa naye nga tebiyita mu kamwa otegedde bulungi so akondoozo kategedde bulungi kubanga n'amazzi ago era tugatabula ne baddira ebbombo ne baliyenga ne bagira n'onywa kati sitegedde kyogezaako kumbuuza muganda we ng'ojjanjaba ekifuba otegedde bulungi kati ndowooza ovudde eri mugamba ani ali ebbombo otegedde bulungi so it is possible otegedde bulungi kubanga tugambye nti ng'ekifuba kikuluma oyenga ebbombo n'oyengeramu n'ebirala byonna n'okola ki tobinywangako nali mbinywedde kati ebbombo balirya balirya bate balirya awo ndowooza okategedde bulungi tugende mu maaso so ossaako ze ziba enva endiirwa zenseruza so n'ojjulira abantu ekijjulo n'oleeta ettuli emmwanyi ng'entabaluganda akattamukago ossa omukago n'empewo z'omukazi oyo ez'obwa Nnaalongo ezimulimu n'oleeta omwenge kubanga guno bino tubyogera nga mumaze okwanjula mutuuse ewaka obanga wakatuusa guno mukolo gwetengerera osobola n'ogukola before kwanjula osobola n'ogukola after kwanjula onoonya mirembe kiringa bw'onambuuza lubaale mukola ddi wonna w'otegeredde w'omukolera oba omukola leero oba nkya oba ddi gwe wonna w'otegeredde w'ofunidde okumanya n'okutegeera kikole olw'okwagala emirembe understood so wandimbuuziza kyandikoleddwa ddi kyandikoleddwa ng'omukolo guli gw'okwanjula guwedde mu nnono kubanga olwo omukazi wabanga tunawa kubeera naye naye wano omukazi obadde naye ebbanga kyandibadde kirungi n'okikola n'asitula amaanyi ne mugenda okukola giri emikolo emirala ng'oledde omukazi wuwo ng'omukazi wo mu nnono otegedde bulungi osobola owasa omukazi nga wuwo ng'abeewaabwe ne balwana batya tavaawo agamba bugambi nti oba muyaya akole ki oba mukuuza akole ki oba akwana akole ki kubanga ye emizimu gye gyamaana gyewaayo egigamba ono ye baffe kati nga buli woyagala osiba engugu zikubuuza olagawa twasitwadde amagye gayingira akataayi kwe kali wali ku nju namunye yakubadde ekireka enjuki buli kaseera zakoladde omuzinga mu kibanja ebisanafu biri muli nga zikubuuza sabwe otutwalawa oba nnyabwe otutwalawa ffe twajja dda wano tusimbyewo amakanda tuzze kukola maanyi batuzimbire n'essabo ngowooza tuddeyo waffe so abakazi badde ekyabagaananga okunoba bintu ebyo mikolo egyo olukato obukato bwe ruti olukato nga lusobola okusiba omwami n'omusajja wamu amina omwami n'omukyala wamu olukato yeyandibadde ng'empiso zino zitunga bibbo ezo enkata ezo kati enkata ezo olukato obukato lusobola okutunga omwami n'omukyala ne babeera wamu lubeerera mu nnono so ebintu abaganda ekibbo kiri kyaleetebwanga ng'entobo yakyo mweri nekirema kubeera luzinabbo kubanga n'oluzinabbo lukola omukolo omulala oluzinabbo kyekibbo ekitali mu ntobo oba olubbobbo ng'entobo evuddemu entobo ya wansi entobo nevaamu ekikola mukolo omulala ate wano ku mukolo guno kirina okuba nga kirina entobo so ogwo omukolo gukolebwa bwe gutyo omukazi n'obeera ng'omuwasizza mu nnono kati ani alina okukola omukolo ogwo era alina ogukukolako alina okuba nga alimu ogwa Nnaalongo n'ogwa Ssaalongo yabakozesa omukolo ogwo ogwa ddala so si buno nti mbazadde waliwo abantu amu abalimu ogwa Nnaalongo mu mpewo nga Nnaalongo nga newoba omwana w'omulwadde omuwa omwana n'amulera n'awona atereera tokiwulirangako ssebo Nnaalongo omuwali wali eri waggulu Sentimbuga eriruddawo Sentimbuga eri wano Mubaraka this is Mubaraka tuli ku Mubaraka kati Sentimbuga erina weeri waggulu waliwo Nnaalongo ali waggulu wali maaso
we wali maso ku landista kati nja kutwala wa Nalongo ali awo alimu bwa Nalongo era n'embuga yeyo ndejje Nalongo alimu bwa Nalongo nga ye obwa Nalongo abulina aba banalongo biseere bisinga babira muno obwamulerwa kubanga omulimu gw'obusawo naturally gubera gw'abakyala kintu kibadde kikoze kitya kikutabuseeko ngera omuntu yenna yenna kintu kibadde kintabuseeko yetaaga okumanya n'okute naye kantu ako kakiko oba okyusa buli kaseera kano oluvaawo nti ate bajjajja tobamanyi eno sawa kweri kati ala ni abantu bakulaba wano nataddeyo kabalage abantu bayinza okubeera muno ne batandika okwerogoza eno sawa abantu bayinza okwerogoza manyi abantu bagamba cruise omusajja yayogedde kantu n'otakalaga eno sawa kakati kana akantu okuyiika okuva muno kagwere muno waliwo eddakiika meka 3 so kati nsobola okupima omuntu wange nemanya nti twakogera eddakiika 3 nga kano kaweddemu kagwereddemu so ekaggwamu nekadda muno nga science wamugjawo so kema science wamugjawa kati nange kino kikyo but waliwo omukyala bamuyita Antipola nagenda mu office ye she's so corporate nenkasangayo mugamba nsanganya buno obuntu mu office bukola ki buno obusenyusenyu bwemukyusanga nangamba nobo kasanga mu office y'omuntu n'akakyusa kitegeeza alina obudde bwali mukuu sebo nkayize nange mukama wange people should learn sibya kujja kutagalya mu office y'omuntu n'akakyusa bwati manyo oyine eddakiika 3 yogere eddakiika 10 waliwo n'aka 3 kale waliwo aka 10 minutes 15 so businziira nenge kasita omuntu akakyusa manya nti atandise okuwa obudde oluvango lyagamba oli alina eddogo alina emisambu amajini mu abantu bateboogera yes so obadde okyatugamba era ng'otunnyonnyola biki ebikolebwa bino byonnyonnyola bye bikolebwa nga ffe abavubuka oli mu kutubikula maaso kuzimba amaka bajjajjaffe era obadde lwaki obitunnyonnyola kubanga nakubuuziza ne nkubuuza nti amaka ennaku zino ag'abavubuka baba akamala emikolo ebintu ne bifa so obadde otunnyonnyola ebintu abavubuka bye batakoze nti kikulu nnyo okusooka okumanya obuyinza obuli mu mukyalawo kikulu nnyo omukyala mukwasa ebibyo kubanga ye obulamuzi bwe buli mu kibbo buli mu kambe bw'abeera Nalongo wali nga ku bye twogedde tujja kukosa obwambe bubiri bw'abeera nga si Nalongo kambe kamu ak'ekiti kino ekyeru kati olwo omwadde obuyinza bwe ng'omukyala musobola okugenda mu maaso n'emikolo giri eri egy'okwanjula olwo ate mujje ku stage namba 2 ey'okuyingira enju kubanga eyo nayo stage namba 2 nkulu nnyo mutandisa amaka gammwe mugayingira mutya temala gayingira nju muzimbye amaka gammwe gye mugazimbye sigamba muzigo ofu kino omuzigo naye ng'omuzigo tegapa amaka gammwe tosobola kuzimbawo mbuga ku muzigo kati mugenda kuyingira amaka gammwe kikitegerekese bulungi olina by'obuuzaawo babitegerekese bulungi wali awasoose ntegerekese kati bulungi nkufunye yes kati omuntu afunye omutala nti Alan Cruz aguze ettaka lye liri luddawa liri Ntebe nti Ntebe eyo Entebe gyaguze olwo yeeyanjudde eri abakulu ab'okukyalo olina kusooka kugenda ku lusozi nnyini kyalo gwe musambu kubanga buli kyalo kirina olusozi bakubya ennaku zino nti ennaku zino twakola ensobi nti buli bigere 10 olwa politics waliwo chairman waliwo erinnya eddala edda mu nnono edda nga buli kyalo lusozi Kampala lwalinga lusozi olwo owulya bulungi olusozi lumu wadde nga kakolebwa obusozi 6 so obusozi bwonna bwonna emisambu agituulako eja by the way mukusooka tebayitangawo Kampala wanene erinnya lejja luvannyuma nnyo erya Kampala naye erinnya nja kulijjukira bulungi ndibawe naye ng'erinnya Kampala lejja luvannyuma nnyo nga bano abafuzi b'amatwale bazze abo balugali abo kati kwabangako empala nnyingi ensolo ze bayita empala naye erinnya ery'ennono erya wano nja kulijjukira nja kulibawa mu maaso abaliryagala kakati buli kyalo kiba n'erinnya Nakinyuguzi lusozi Salaama nakyo kyajja luvannyuma nnyo Salaama yenga Salaama kyava mu Salaama nti eyo abawarabu gye baatuukira Salama Road kati Kabaka Mwanga gye yabaaniririza n'ekitaawe Muteesa Omubereberye ne jjajjaawe Ssuuna owokubiri kati baatoolanga salaamu salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu eri ogedde eri abasalaama salaama bali abasalaama salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum tegedde bulungi so kwe kufuna erinnya lyaki naye erinnya lyawo weeriri eryedda ery'ennono etali Salama Road etali Salaama
ne wonna bajja kulaga nti ogwo omutala gonna salaama. So amanya g'ebyalo gajja gakyuka naye nga gaaliwo ag'ennono gaaliwo nga wolaba nti ebakka bayitangawo kisiri kikadde ebakka mu bannaffe ab'amafumbe kati kankomewo era kati bw'omala okukuba omutala oteekeddwa okweyanjula eri omusambwa nnyini kyalo ogende ku lusozi bakama bange nzize kuno nze gundi nva gindi nzize kuno nsaba kweyanjula gye muli era n'ogabula by'ogabudde etulya ennyama etulya ly'emmwanyi olekawo bulesaawo ate ani alya oddangayo n'olaba oba bikyaliwo ogenda okudda nga tebiriiwo ojja kugamba ensolo z'omuttale kubanga empewo zonna amaanyi gonna gatambulira mu butonde amaanyi gonna agensi gatambulira mu butonde kati bw'obirekayo n'olyoka okomawo olwo weeyanjudde eri omusambwa nnyini kyalo edda bwe kyabanga ne kati ebintu byatabuka kati basalasalamu ebyalo bakulaga akalo kabigere 10 mu kino kyalo nakiri kyalo naye ng'ekyalo kyabanga kimu ekyalo kyabanga kimu nga kinene lusozi lulamba akati tweyongeddeyo kati bwe mujja enju yammwe ng'ewedde jjukira ne mu kugitandika wabeerawo ebikolebwa obutaziŋŋama oba obutazigama kati okufuka mu musingi okuteekamu obubi omusingi gusobole okutambula nti alisanga mwaserasera dda ofuseemu nti alijja okusera enju eno asanga naserasera dda sijjafuka mu musingi naawe agamba alani olimu obulangira naye ate ggwe abantu balowoozesa nti nabo balangiranga ggwe akati awo wajja okubeera obuzibu nti nga bwe tobikola naye olwo banna ababikola ate by the way oyinza obutabikola naye ate bo bali banno bba bali ku kalimu babazimbi ne bakikola kubanga bo ng'enju ezigamye tebafuna ne baagala na beetambule naye abantu bazigamye enju z'abantu ne boonoonamu ne bafukamu ne beetugiramu ekyo ndowooza okimanyi bulungi enju ebagyetugiramu olwo ng'ezigamye ate ayinza ogisulamu eyo ng'eyetugiddemu omuntu era ebeera yakukoona wansi befuuse kifulukwa otegedde bulungi muganda wange so enju obutazigama wabeerawo ebigikolebwako kati bweggwa ne tugenda ku kye bayita okulya olubiika tuli ku mikolo gyonna eginaabakuumira ku mutala n'obufumbo buwangaale kati mu kulya omutala gwe nga ggwe ne mukyalawo katugeze mwina n'abaana bo olwo muva mu muzigo mujja mu nju yammwe mumaze emikolo gyammwe olusi mwazaalayo kukaana nga muli ku muzigo kati muzze mu nju yammwe waliwo omukolo gulina okusooka okukolebwa nga muyingira enju kibayita okulya olubiika kati okulya olubiika kiki mukolo muwanvu oteekeddwa okufumba ekijjulo gwe nga nannyinimu jjukira obuyinza bwakwasiddwa mu mukazi tatuma ke kali akambe mu kibbo kiri eri ekyaniriza abantu ekyaniriza abagenyi ekyowaatiramu emmere ekyojjuliramu emmere kati bakukwasizza obuyinza kati ogenda kubutandika obukola mu makaago amatongole gano ge makaago amaki amatongole kati ojja n'oteekateeka ekijjulo era emmere ejja kufumbibwa yonna omuwumbo gw'emmere gufumbibwe matooke empogola bino biteeketeeke bulungi nga birina okubeera kakati nga tunaba kuyingira nju eyo era omujjwa ajja kujja asooka ajeeremu omujjwa ye mwana wa sisitawo yenna omwana azaalibwa sisitawo oba azaalibwa ssengaawo abamujjwa ewammwe ku kika ewammwe so ajja kujja asooke ajeeremu wali yakunkumulambo kunkumuzi musulo okugisera kati wanaajeeramu efuna omukisa gwayo awulya bulungi akati ekyo nga kiwedde ekyokwera mu nju oba nga kimaze okuggwa ekyo kati ojja kujja oleeta enkuku n'eggyibwako omutwe ne tulasa akasolya kwekkola ki nti eggyibwako omutwe omusaayi gwayo ne guteekebwa oba ne gufumulizibwa mu kisasi ku ddyo kisasi kyeki nti enju eyira amazzi awo gwe bayita ekisasi so awo enkoko eyo eba egenda kukolawo byonna ababadde bataddewo ebiremesa obanga kkubo lyaki mugayita kkubo lya mpewo kkubo lya musambwa kkubo lyaki byonna bwebeera obikokoddewo olwo omukisa guyingiddewo mu maka omwo kale ekyo nga kiwedde mugenda kukola ekijjulo kikitwogeddeko ekijjulo ekyo kireetebwe omwenge guleetebwe n'entaba luganda mujja kutuula mu ngeri ya lwengo oba okwebulungula gwe ng'oli wakati abaana bagabulwe n'abantu bagabulwe be muyise olwo omukolo guba guwedde gwe bayita ogw'okusala ekisasi oba omukolo ogw'okulya olubiika ekyo nga kiba kiwedde olwo kati omaze okuyingira mu makaago olwo omaze okukakata olwo emirembe giba gigenda kubeera waawo abantu bajja kufumba omukyala ajja kufumba abaana bajja kukula nammwe mujja kufuna ebyenfuna bijja kutambula bulungi esebo
kati bwe sibikola bw'otabikola mulokole tebatukkiriza bikola oba nze ndi musiraamu eddiini tenjikiriza kukola shiriki oyo bayira woloke mbadde neerabiddeko okuddira amata ne muteekamu amazzi ne muteekamu olweza n'ebbombo n'okwata akeeyo n'ogenda ng'okansira mu nju ekyo nakikole kati bwata tukikoze ekyo mwina bye mukola nammwe nga muyingira enju mu abalokole n'abaki mujja kufuna amazzi gamwe ge muyita amatukuvu mumanyi okukansira muba mukola ki kye muba muliko awo nammwe abasiraamu bw'oyogeddeko nti shiriki mufuna amazzi gamwe amazzi n'ebiki bye mugize ne mukansira teri muntu ayingira nnyumba mpya nga tagikansidde tekisoboka oba nga takigisabidde kale essaala ze musaba ezo so oteekeddwa okukola omukolo ogukwanjula mu nju eyo oli waddembe okukola ebyo byemukoze ebyo naye ate mu byonna kkiriza obagaana guli gwe mukolo ogw'ennono gwe nkubuulidde musobola okujja ne musaba ne mufumba ekijjulo byonna bye mukoze mumutambulira mu byaffe so omuzungu yaddira ebyaffe n'abyozaamu naye nga byali byaffe byonna ebyokansira simanya amafuta ne mugaleeta ne mukasuka ne mugira mu buli nsonda ne mukansira it is the same thing n'ekikyusiza bukyusa linnya na lugwe kati sooka ombulire nga tuwumbawumba awantu awo yes oyagala tugamba nti amaka ekisamu amaka g'abavubuka ensangi zino okulaba sinabavubuka bokka naye n'abantu abakulu bennyini bali ne babeera bonna emyaka gyonna ne batuuka okukola emikolo bwe bamala emikolo muka ne gafa so kyoyagala okuŋŋamba nti abantu baava ku eyo ennono yonna ennono kuzivaako kubanga ennono nyangu tezirina buzibu n'akamu omuntu yandibadde akola ebintu ebyangu kubanga ebyangu ebyo kati kankubuulira ekintu kyenjogedde kiringa ekizibu byenjogedde biringa ebizibu naye ate kankubuulire toyinza kugyawo kizibu na kyangu era ekizibu olina kukirwanyisa na kizibu olabanga ekitono nekirimu obukalabiriza naye byonna obikola lwako kufuna mirembe kati ombuuzizza nti kyogamba nti bonna abalemye amaka bonna abalemeddwa okukola obulungi gye bali it is because balema okukola emikolo egyo kyekimu ku byo naye tekitegeeza kyekimu ku byo tekitegeeza nti toofumbeyo osobola ofumbayo naye kadde budde fe tulinda tubaawo kadde budde akadde budde maaso eyo lwaki wemba saagikola ate nawangaalayo nnyo wawangalayo mu bufumbo byonna byali bitambula bulungi wazaala otya muzaala bulungi waliwo emirembe kubanga osobola okulemerayo mu bufumbo ng'oli lwa butaagaane zansanze ennaku zansanze naye nga tewali mirembe n'akamu naye nga wooli ng'ogamba wano sisobola kuvaawo nga omuntu gwe wafumbirwa alina by'oyagala naye nga gwe tomwagala nga gwe oliwo bubeezaawo kati ebyo byonna weebiri so mu byonna osobola okubeerayo teryagaanye naye kyamagezi okukola ekituufu kyamagezi okukola ekituufu kubanga tewali kyokosebwa olwo omukwano gwange yabadda kwerisho gye twasemba okukola yambuuza nti nkubuuze bulombolombo ki obugobererwa ng'omuntu agenda kufumbirwa Ssaalongo oba Nnaalongo oba abalongo Waswa Kato Babirye ne Nakato bwe mba nga nze Alan nga ŋŋenda kufuna omukazi ng'omukyalo oyo Mulongo Kato mmanya Nakato oba Babirye what am I supposed to do ne waba musajja ng'agenda kufuna ne waba mukazi ng'agenda kufuna Kato oba Waswa yes agoberera ki ne bwe baba abantu bakulu nga oli agenda kufumbirwa Ssaalongo oba Nnaalongo biki ebigobererwa okay kati ku balongo kuliko ebintu bingi kubanga abalongo babika bingi waliwo abalongo abagirako obubonero waliwo abalongo bano abaana abazaalibwa nga babiri omuntu bw'azaala abaana ababiri omulundi ogumu aba azadde balongo naye ate waliwo natazaala babiri mulundi gumu naye ng'azadde balongo kako ekyokulabirako mpuuga omumanyi mpuuga ye mulongo azaalibwa n'amabala mulongo azaalibwa n'amabala mpuuga erinnya mpuuga liweebwa omulongo azaalibwa n'amagi n'amabala nakimu mulongo azaalibwa ng'omumwa mwatifu kiwojjolo taba nakkundi omumwa guba mwatifu era ndowooza babuzungu babufula bulwadde kati babulongoosa omumwa guba mwatifu gyeyawulamu kati waliwo gwe bayita kiwojjolo taba nakkundi teriyo omuntu ataba nakkundi abadde abeera atya maama we ng'alya
kakati munnanga abantu gye bali taliyo. abantu gye bali sebo Olomulaiko. abantu gye bali eyitaba nakundi tojja kusanga omulala nga yatakati olaba omuntu azaalibwa talina bukyala oba busajja ogamba otya ntasobola kuba nakundi tomulabangako nga talina bukyala oba busajja nga talina bukyala talina busajja oba nga bwazibikira kugamba nga abulina naye nga tafuuyisa takolaki negwe weebuuza afuluma atya so mu byonna Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye mu ngeri kati gwe weebuuze omukale gweyogeddeko ekyo bw'abeera yafuna atya yalinga ali atya nga ali muto lwa nnyina kati omuntu azaala atya omusota oba ttimba ekiriyo kale kugamba bingi ebitaliiyo naye nga bwe tubiraba era tubiraba nti gyebiri kyotamanyi olowooza tekiriiyo naye bw'okiraba kati kambuuze ndako wali ogenzeeko mu ddwaliro nosanga omuntu azadde omusota oba ttimba wali ogenzeeko mu ddwaliro nokirabako nowetukira kananama Jose wali ogenzeeko mu ddwaliro wamala nosanga omuntu kati guno azadde musota oli nagamba nze nazadde ennyanja mboli yazadde ennyanja ala ne bankugamba ekyo oleese sayansi mu myoyo nange bwenjja okubuuliza nti nsobola okubuuza egamba Yesu wali omulabyeko Yesu mu firimu kati nange nja kugamba nali mbirabyeko mu firimu so bamukisa bakkiriza nga tebalabyeko mukama waffe tusonyiwe bamukisa bakkiriza nga tebakoze eki nga tebalabyeko so byonna gyebiri Katonda yatonda ensi ye ngeri complete buli kimu ekiri ebitiisa ebikanga n'ebisanyusa kati kankome wali eri ku nsonga yange ombuuza ekibuuzo nno kiri tekiniko siri muzaalisa nti mbeera mu malwaliro naye batuyita amawulire tugakola bulijjo olina omulaba nga alina ettimba amuyita mwana era nga amuyita najja ekyo nali nkirabyeko bukedde wano we yajjira yatuyamba nnyo yakolanga amawulire mangi yatulimbanga ebyo bisitole ebyongera byoleese togamba tewalabako vidiyo nga ttimba ajja omukyala nga amuyita nagamba nti ono mutabani wange ono mwana wange ttimba najja namuyita najja namugamba agende nage tokirabanko kale ojja kubiraba bajja kubireeta ate kankubuleko kino Alan ebintu ebimu bwobanga tuyagala kubiraba nga bikutisiza tobyeyitiranga togambanga nze nja kusooka kirabako nze olwo ekintu kyenawakanye nnyo naye nkiraba kate nga kigwa ku nze it is so heartbreaking naye ndi mukulwana nakyo tuli mukulwana nakyo so oluusi ze navaamu empaka nenzikiriza nti Katonda byonna abisobola byonna abiyinza asobola okulagirako bwereere so togenda nga wala nnyo kugamba tekiriyo ati akikulagira ddala ate nga akikulagira ku ggwe so sometimes bambi tulemekayananyo kyotamanyi okireka n'ogamba nkiwulidde naye kimbuli nkitegeera nalinga ndowooza nti babeera babasaddaaka nti tebaba tebabasaddaaka oyo abeera kinene bwajja era si buli muntu nti amuzaala yaggwe gy'olabe ebiseera ebisinga abazaala abaana bwe bati baba baagala nnyo abakinene naye okukola emikolo egy'okumutuuza Katonda bwakuyamba n'omutegeera mangu omwana atereera atuula naye bw'otamutegeera mangu omwana oyo abeera bw'atyo naye ate omwana oyo olw'okuba nti yaba teyesobola abeeramu amaanyi mu yakugaggawaza era ogaggawala olwo gwe nawulirako omugaga gwe nawulira yagamba nti ali wasa yali ani ali muwasa ajja muwa buli kimu eri mugagga ki recently here mugagga abaddewo n'ateekako ssente zonna abo abagagga be tulina ab'amaanyi babayina abaana abo kubanga obwakinene bulonda bulonzi ayinza okujja n'agamba alani ono n'omuzaala nsonyi okubeerako ekyokulabirako naye ng'omuzaala abaana gye balize nagenda emulago abakazi babalimbira ddala ebyaddala nti kati olaba omwana baakuloga baba tebaakuloga oba olina kufuna bufunyi mukisa otegeere engeri gy'oyinza okumukola omutegeere atereere omwana atereera bw'omwanguyira amangu atereera nejjukira bw'akula nga tomwanguyidde mangu amulemaza kubanga abeeramu amaanyi agamusinga amaanyi geetaaga kumwawula naye gatuule we gatuula omwana asigale nga yafuna emirembe gye otegedde bulungi kyokulaba n'abalongo bennyini babajjamu amaanyi kwe kubakola bali kwe kubalunda kwe kubamala kubajjamu maanyi gali gatereere gatebenkere emikolo gye bakola babaalule abaana n'okubazina abaana abo amaanyi gakakkane bakitegere nabo bantu ng'abalala wadde nga bazaaliddwa babiri neera baana ng'abalala ono ennyoko oli ekita kyobula nti ku mukolo ogwo gw'okumala abalongo wabeerawo okuwemula omukolo guyitibwa gw'okubwaguliza bawemula naalongo nawemula saalongo omuto nawemula babiwemula saalongo omukulu ninaalongo omukulu ne bawemula ne bamaama nga bali awo basezaala ne bannazaala ne beekuba ne bampu n'ebiki tewabeerawo buwemu
tubeera tuli mu mbuga ya Kaseegu muli baddembe kubanga ogwo omukolo gukakkanya gangu ekyokulabirako fulufigo omulaba mukwano gwammwe omanyi wakyawe mulanyi kangende ku ntiko y'okuwemulenye eyo mpewo bagita Kaseegu iretera omuntu okwogera ebigambo byonna nga wabyagala naye nga ye tawulira nsonyi muye so tebafugika Kaseegu muye ekyokubiri nti ne bw'ayogera taswala naye buli we bakuwemula okakkana olegedde bulungi kinga for example alane singa omuntu ajja wano n'aleeta ogugambo ogulagamba olinga kino olinga kiri bw'otazzayo owulira ng'oswadde tozzayo kigambo so abalongo batyo bakola nti okuwemula kubeera wali bakakkane bakitegeere nti baki baana nga abalala si kusigala nga bakkinira ku bannyaba baavuwaze tubajjukira abalongo gabeera maanyi buyinza tebakuba na byoto abalongo tebakuma muliro kubanga bo bennyini muliro bo bennyini maanyi bo bennyini buyinza abalongo bookya bo tebakuma byoto era teri mulongo akuma kyoto mbwagende mu byoto akuma ebyoto mbwanoonya kwetereza mu mpewo biki birubaale ate gali maanyi ate agenda anoonya amaanyi so nkoma ku nsonga eno kati waliwo abalongo abo kati abalongo ababiri abazaalibwa nga bafaanagana ekikula nti muwala gabeera maddugavu abazaalibwa nga mulenzi muwala babeera meeru lwaki amaddugavu lwaki gayitibwa amaddugavu nti basobola okwekobana ne beegatta bakola bazadde baabwe akabi oba ab'ekika akabi kubanga babeera the same sex bakkaanya muwala mulenzi kati ameeru bo babeera tebakkaanya muwala mulenzi ebiseera ebisinga okusanga nakato ne waswa nga bakkaanya si kyangu naye nga babeera ba Luganda awo kati kanveewo kati abo be balongo betumanyi abaffe abakuweesa ekitiibwa ekya Ssaalongo ekya Nnaalongo kati tugende ku balongo abajja n'obubonero be bano asoosezza bigere asoosezza mikono kijja na nnenge oba kasowole kati n'omwana oyo naye bamukola naye ye engeri gye bamukolamu oba okumumala ye tebamukola nga bali abalongo abalala ye ate omwana bw'azaalibwa bamuyisa mu kiri kinagambye olubbobo oba oluzinabbo kyekibbo ekitali mu ntobo bwe bamuyisa omwana oyo mu kibbo yakazaalibwa bamuyisa mu luzinabbo olwo bamala omuyisa mu luzinabbo olwo oluvannyuma nga bamuwunda bawunda kasemufu kyekibakola kaddole kebawunda kyokka nga ate ku balongo bawunda bulira ne bateekako ebintu ebirala bingi omuzigo bikira ebirala bingi ebikolebwa kubawunda kati waliwo abalongo abalala kati ng'omulongo Mayanja waliwo abalongo abazaalibwa n'ettimba ng'oli azaaliddwa ye nga ye muntu ng'omwana ye kitonde kirala oli n'azaalibwa ng'azaaliddwa n'essiga oba n'eggongolo oba n'ettimba oba n'omusota oba n'engo Mayanja olya bulungi abo gye bali waliwo bazaalibwa oli n'azaalibwa n'omugga Rumansi ndozaguli omugga Rumansi gwazaalibwa bwe gutyo nti bazaala baana naye abaana ne bafuuka emigga oli yazaala mazzi negafuukamu omugga oluvannyuma ekifuuka bwe kiti so abalongo banjawulo so abalongo amba bakola abalala tebabakola kati kaŋŋende ku waliwo nkugambye waliwo bakiwojjolo waliwo ba Mukasa Nambi waliwo bamagero ng'omwana azaaliddwa n'amannyo mu kamwa naye abeera mulongo kati wonano tugenda kwogera ku kufumbirwa omulongo kakati abaana abo kati waliwo kati ekyokulabirako kimu bw'oba ogenda okuwasa omulongo ng'ogenda okuwasa omulongo nakato buvunaanyizibwa bwa nakato okutegeeza ku munne kubanga bo batambulira mu kukkaanya temunnange muganda wange nze nkusooka nzikiriza ngende kubanga asobola obisiba byonna kyobulaba nti ku mukolo gwabwe guno gw'okwanjula abalongo gye twabasibira tubasumulula bw'otabasumulula enkuba esobola otonnya omukolo gwonna oba ne gukyankalana gwonna amasannyalaze ne gakuba abantu ebidala ne bigwira abantu ku balongo nze nagukozeeko omukolo nga twakatuuka bwe enkuba neetandika paka enkuba neetandika paka babajjeeyo paka babajjeeyo gwabadde gwa mulongo ba neetandika paka ate nga waliwo n'omulongo muganda wange nakola omukolo gwe wano recently ne mugamba naye gwe oli mulongo muli balongo mmwe tugenda kukola mukolo mulongo naye ye munaddiini naye viye tamanyi bye twakola vidiyo kweri ku TikTok yange namugamba nali ne munne nali ne omanyi ayogera omwe amagamaga twamukubya esimu tumugamba munange oli mulongo ogenda kukola mukolo naye wamaze okusumula ebyo byambwa kati olaba singa twatuteesezza ayogera omwe amagamaga ono selector bamuyita selector Arnold agenda kubulira ekyagwawo enkuba yatonnya twamala kwegayirira omanyi Arnold oyo naye tasaaga
osekita bamuyita Arnold tasaaga ne muyina ebibuuzo byammwe gwe oba omubuuza bwe naamubuuza ojja kugamba tuze emboozi tugitegese ate nga gwe obimbuuziza nga tuli wano mubuuze tomubuuza linnya kubanga mpozi ng'onaamugamba oli ku live tetwagala humiliatinga muganda waffe ate nga yiky emmanya alimu eddiini nnyingi bubuuze ekyagwa ku mukolo gwe twakola ogw'omulongo gwali gutya akubuulire Uncle Arnold gyebaleko ssebo kale ojja kunsonyiwa nkozesa ssimu y'akalondoozi tubadde ku mpewo wano nga tulina bye tunyumyako ne mukayanya naŋŋamba nkukubire nkakase omukolo gwe mwasembye okubaako ogw'omulongo gwabadde gutya era kyavudde ku ki embeera okutambula bwetu nga bwe yatambudde embeera okukyankalana oba okutambula kuba aŋŋambye akunyumiza amanyumiza ano ndawo ebigambo bye bikwatagana kati abantu abo betwakolera abakulongo bajja nga tebalina ssente oba bali batufeera bufezi ate musitaata w'omuwala simanya biki musajja mugagga tubayirawo omubiri nga bapulaadi womanyeetaaga munne ekyo agenze ku jeno gundi eyo jeno gundi tuwe ekitagenda bulungi mu mbeera z'obutonde obw'ensi enkuba yatukuba kuba omukolo we gwali gutandise papa ndowooza ngaeyo nga tuli kumpe kumaliriza eyo wangi nti enkuba yatukuba kuva eyo twazze ku makya papa ndowooza ssaawa nga ndowooza abakowe bajjawo wonna wonna obuzibu bwava ku kyenkuba okutonya obutakya oba nkugambe simunnaasi omanye ebiseera ebimu abantu beetwala nnyo mu ddiini nti eddiini yegira buli kimu very good genda mu maaso so ne twerabira obujjajja waffe fenna eddiini weeriri naye gyobuba ne bwenkana werabira ensibo kweyo gye wava naddala ng'oli mulongo era tebijja ttambula bulungi katonda tumwagala naye neera tetwerabira gye twava kubanga tujja n'amadiini g'abazungu era twasangawo masange eggulo limu mwali mubagambye eki eggulo limu nabagamba bajja ku dduuka ne mbagamba bannaye muli balongo naye temwekanga ng'enkuba etonnye mu mukolo gonna nti te katonda waffe yakola ki yasalawo agamba kale era mutawaana tuva eno ne kalondoozi tutambula tugenda ekyamazima tuba tutuuka nga twambuka egenda ku gardens enkuba yatonnya okufa obufi yatonnya okufa obufi okuva lwe mutuuse dakiika nga zizo neddamu neetonya paka kumpe omukolo twagukolera mu nkuba maama bo baamaliza bagamba ki ate byabatabukako empaka amaki emwegayita naalongo n'agenda n'agaba bannaye n'asaba abalongo bataasi mukama katonda yasalawo buli kimu bagamba kale ayabaasi naye omukolo twagumalira mu bisooto tweyanze nnyo tweyanze ng'essebo sebo ayogera omwe akolaki yakeera kutonnya enkuba naye nga twabagambye eggulo limu twali tuli awo waggulu nebagamba naye mumanyi ne muta abalongo nti kofe kale omusana nga gwaka bulungi nga olaba omusana gwaka babasiba abalongo kati nga mugenda okukola emikolo mulina obbasumulula kati abazalidde mu Amerika ate babasibirawa ate kati balina obbakola alina okukoma wano nze muganda wange Jude Balemeezi ali mu Amerika yakomawo yazaala abalongo yakomawo ne bakola abalongo kuba abalongo balina bakolera wammwe ewammwe gye bakuzaala gye tulina obbakolera balina obbasiba nekiggwa era yakomawo ne babasiba nalyoka addayo Saalongo Jude Balemeezi gyali e Bulaaya eyo gyali mu Amerika tulowooza nti tuli batono have a brother in US so kakati nkomawo ewaffe mu family tulina Basaalongo abattaka wansi wa 6 Sennono muganda waffe Sennono
ekyuma kyamugaayako n'omukono balongo ekyuma kyamugaaya omukono muganda wange nsaasira ndese example eno mu mutima si mubi sigamba nti nze ndi protected nnyo naye balongo era aweddewo kubamala babazanyira babakola kati gye babatereka kati omanyi mu family mubeeramu wrangles kati waliwo omu ku bantu beewaffe yagenda n'azannyira mu mbuga n'akwata bwe kimu n'akola ki n'akasuka olunaku lwennyini olwo lwe yabikasuka emirambo gyabalwa ewaffe emirambo gyaba n'akabenje gwe kakubye gundi yabadde ku bodaboda ne kamulya twagenda okulya brother waffe ekyuma kya sikoolo abawakana byenjogera bagende Lugazi kubanga nze jjajja wange yali chief accountant wa Lugazi Sugar Works chief accountant jjajja waffe azaala taata wange yali chief nga watasayini nga tesente zivaayo bamwita Serumpanisa Richard era n'amaka gakyali waawo e Lugazi ne mutabani we bonna bakoledde mu school fe tukoledde mu government akati ye mutabani we yandibadde mu liigi yaffe ekyuma kyamugaaya kubanga bambi bali bakola abalongo be ne bakola ki ne bafugikeyo mu kyalo kyamugaaya omukono nga kimumalawo akalembereza gendo tereza ensonga yamala tereza nsonga era omukono alina kitundu naye ng'omuntu akoze mu kyuma ekyo okumala emyaka n'emyaka ogamba yali tamanyi engeri kubanga nkugambe jjajjaffe ne bata ffenna famire abasinga bonna bakoleddeko mu school kyogamba bwe mba ngenda fumbirwa Ssaalongo obanga ngenda fumbirwa abalongo obanga ngenda funa obanga ngenda kuwasa abalongo waliwo emikolo egirina okukolebwa abalongo bennyini Nnaalongo balina okusumulula abalongo gye babasibira omukono ne gulwa kugenda mu maaso mu mirembe era temakola abalongo mukyalimu obusaasizi mukyaliko obusaasizi bw'empewo naye mu maaso eyo gye biraga bijja kutabuka twagamba mwannyinaze babiri nja kwogerako mu maaso eyo Judith babiri twamugamba nze kenyina have a recording eri ku Facebook nemugamba tajja kufumbayo emyaka egi yafumbayo yagwa ekitiibwa kyonna nekiggwawo ne mu palamenti teyaddayo byonna ne bimutabukako byonna naye nga twamugamba omulongo kyatakola nekyakola oba oli mulokole oba oli mwadiventi oba oli ki teweerimba twamugamba omulongo tafumbirwa Ssaalongo omulongo tawasa Nnaalongo omulongo tawasa kityo tawasa kaggwa tawasa kamya tawasa kitooke tafumbirwa kugamba abantu abalimu obulongo bonna kaabe wa tribe ndala nekiza adda kubalongo yes naye tomuwasa abeera muganda we kubanga obulongo bwa kabaka obulongo kika wado kimanyi tino omulongo kakule Alan Cruz wangamba weddira kati nvuma singa obadde mulongo nange ndi mulongo kandi badde ba Luganda wadde nga gwe oli musoga nze nga ndi muganda kubanga obulongo maanyi era bwe twesinkana era kankubule kino Alan kanti kugamba ate nga ge mazima kino kiwuliriza kuva ku nze make research teri mulongo omusiru mpozi nga yeefudde omusiru olina gw'omanyi nga mulongo omusiru nga wano omusiru wano va ku byokwesiruwaza nga olaba Katolo bwama yakolanga ebyagundi but one abalongo balina embala bbiri abalongo bagezi nnyo naye bakola ekyobusiru buli babeera bwatu Katonda kubanga bo lwaki kubanga bo mu bwakabaka bwa Katonda baana tebasubya ne wabeera wa myaka 8 abeera mulongo muto aba muto otegedde bulungi ne wabeera wa myaka 9 tomunenyanga anenya omuntu omulali nti gwe ne n'omusajja omukulu n'okola ebyekyana ekito omulongo ne wabeera wa myaka 15 aba muto ne mu mpewo bato bo balamulwanga abaana abalongo tebasobya bakwegendereza bakufaako nnyo bakwegayirira era bwobanga obalina abalongo biteredde kinene gwe nkugambye kubanga naye abeera mulongo omwana azaalibwa mutwe munene ki okola abaana bagenda mu malwaliro eyo oli ne bamuwa eddagala n'azaala abalongo ozaala otya abalongo nga ne bakuwa eddagala ne bakukolamu abalongo n'ozaala abalongo akonako mbadde sikamanyi naye nga kasoboka kirabika genetically omuzungu abigezeza buli kimu akigezezaako n'okufa agezezaako okulwanyisa naye olwo kibayita ekintu ekiri original genetically nga kiri original era kifanagana n'okukola amayembe
n'okuba nago nga gakutambulirako nti waliwo abawanga amayembe ye nga waawe teri bugagga naga katuwanga amayembe gye biggwera omanyiyo n'abalongo wano gye biggwera omanyiyo kwegamba abakolerere obukolerezi so nkoma wali eri mu nsonga gy'ombuuzizza so omulongo ategeezako mulongo munne ne bagenda abakulu ne babasumulula kwe kubaawula nke babeera baasibibwa wamu otegedde bulungi amaanyi nga bagakola ki kati babagatta kati baba balina okubaawula olwa nti ono kati agenda kufumbirwa kati gwe ate gwe osigalawo agenda kufumbirwa ntebe ate gwe ogenda kugenda mpigi so balina okubasumulula bate ne babasiba babasumula wano mu bw'omubiri mugenda kwawukana naye mu bw'omwoyo mugenda kuddamu musibibwe mubeere wamu ng'amaanyi kubanga abalongo lwe beegatta ge maanyi so okusiba abalongo kuba kugatta maanyi gaabwe balyoke bakole otegedde bulungi negative ne positive wezigatta zikola ki era baive omuzungu buli kiyakola yasinziira ku nature yamanya bitambula ebyebi era waya ziba bbiri teri waya emu eyakisa amasannyalaze teriyo zibeezi nti red ne red tekiriyo red and black yes ziba bbiri buli kintu kitambula mu bubiri buli kintu ala naawe okimanyi buli kintu kitambula mu bubiri okusobola okukola kakati ndowooza okirabye kati abalongo balina okukola ki okucommunicatinga then babaawule omukolo gugwe badde babagatte ng'amaanyi akati bw'oba ozaaliddwa n'omulongo nga kyewalula oba kitonde era nakyo ogenda wemukigabulira katugeze mu muti omuvule oba kirundu wenyinyi n'ofukamira awo n'otegeeza nti waswa muganda wange ngenda kufumbirwa nkuyise naye sandyagadde osembere wadde nga nkuyise obeerewo mu bw'omwoyo kubanga bw'onaasembera abantu bajja kukola ki bajja kwekanga kubanga kati gwe toliina mubiri nga guno ogwange so mbadde nkusaba obeerewo mu bw'omwoyo naye mu bw'omubiri tosembera nkole omukolo oleme kubakanga kati timba ajja kubaayo ng'omugabudde ebibye amagi n'ebiki tajja kujja naye kati gwe tomugamba ojja kumulabirawo ngazze awali omukolo gyebiri abantu babirabyeko bajja kuleeta comments awo ojja kuzira abantu babirabyeko ku mikolo muba muli awo omusota nga guyingidde bakuba omusota awo wenyinyini awo ekyo nkirabyeko omukolo nga tubali mukola emikolo omusota ne gujja ne weebuuze omusota gujja gutya mu mukolo ebyo ebintu bicommunicatinga bimanya tegusobola kumala gajja wali bantu omusota tegusobola kumala gajja wali bantu kwajjukira gutambula ku vibration guwulira wano waliwo abatambula tegujjaayo te musota gugulumba muntu gwagulumbagana olabako omusota ogulumba omuntu singa gitulumba singa gisula waffe ne bambi gwo gwesanga awo oba gwe n'ogugwako olwo otegedde bulungi so yembeera eyo etambulira ku balongo nobeera nga osooka communicating nga n'olwokuwasa ne basaalongo no basaalongo bo teri muntu azaalibwa nga saalongo teri muntu azaalibwa nga naalongo kijja buzzi twetwogera ku balongo kubanga bo twogeddeku ng'agenda kuwasa ate ye saalongo abanga agenda kuwasa tatalina firimbi gyakuba wabula ye alina omanya nti siwasa mulongo siwasa kizza siwasa nakamya siwasa kamya kati n'abalongo nabo balina okukimanya nanti bonna badda ku balongo nabo badda ku balongo nekityo bwensanga omuntu gamba bitakamya abadda ku balongo abadda ku balongo nekizza nekityo nekigongo nekitooke nenansukusa bonna badda ku balongo era abo tobawasa gwe nga saalongo nawe naalongo tobafumbira babeera baanabo ne waabeera nga si kubanga jjukira obulongo lyerinnya erikusookako obulongo kika ekibagatta wonna wane waffe mu Afirika mu baddugavu so towasa muntu nga mulongo abeera muganda we kale abeera mutabani we abeera muwala we kale esewa obudde bwebwo and of course saagala kuwambuya nnyo sheeno olunaku olwaleero omulundi oguddako wiiki ejja tujja kufuna ate omulamu omulala naye mu comment section eyo nkulu nnyo enamba ewe eri wansi awo eya mwami kalondoozi kyoba tutegedde oba kyoba oyagala okukaayanamuko naye mu buntu mukubire mukaayane oyinza okuba oli bulaaya ng'ogamba nti oluganda olumanyi nnyo ne culture mukubire mukaayane otherwise ng'omuntu neyanze nnyo neyanzenge ebigambo ebisembayo ebigambo byange ebisembayo banayinjala kubeebaza abakkiriza tusome tuyige naye ate era n'abatabitegeera nga eddiini yatuwamba nnyo era mbagamba nnyo n'ekigambo ddiini nakyo si kyaffe ddiini nakyo si kyaffe eddiini ffe tukiyita tutya tukiyita kusinza tukiyita kusamira tukiyita buweereza bw'engeri zonna so tewaliyo kigambo ddiini waffe so mu byonna
mbebaza abagoberedde ebintu byaffe bino abatemamu obuntu ne mubwongerayo olw'ekisa kya Katonda tujja kusisinkana omundi omulala nga twogera ku nsonga ez'emikolo naye era nziramu beebaza awaadi twagiwangulayo omwogezi asinga wano mu Uganda ow'emikolo yeseba kale tweyanza nga tweyanzenge abalabe baffe abalungi saagala kubanga ate nsukako olunaku olweo bannange fo naawe muse bulungi mwera